Yes, nina essanyu okuba nti ogenza okufa nga twatereza ebyasoba, ogenza okufa nga buli kimu ekyali kitulwanya kiweddewo era nga Mukama akuwummuza emirembe Shenu Muzata. We twogera musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuza avudde nakungobagira Shenu Muzata era nalaga nga bwamusonyiye mpola mpola. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Peter Antambi Kimsona Marich Boya Maxud Jr. Baby Jolly nkutumiddeko. Yes, Ruth Jory omwana oyo yali Dubai ali Saudi Arabia naye ng'abeera mu kibuga Mbala gyasibuka. Nkutumiddeko Kabyebe Going Luck nawe nkutumiddeko kugata ne Promise Kenzo Pick Up Yourself Aida nkutumiddeko ne bakyali bange abalala Tina nawe nkutumiddeko. Waliwo n'omuwala omulala mpola mpola commentinga nnyo Jole nkutumiddeko ne bakyali mwenna abasigaddewo mwenna mbatumiddeko Rachel Ruth Kogata Promise Kenzo Aida n'abantu abalala mpola mpola mwebale kuba nti mutambula naffe tuli mu nnyiike nti Shenu Muzata asobodde okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno. Bingi oba oliawo ebibadde bigenda wakati wa Shenu Muzata Kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo era nga bingi ebitagenda bulungi naye ate tulina essanyu okutegeeza nti oba oliawo musajja wa Allah amuddu wa Allah Edisa Msuza asobodde okuba nti byonna abiteeka ebbali n'akomyawo mpola mpola n'awa obubaka obulaga obumu n'okukungubaga Shenu Muzata. Wano nno watutegereza n'okutegereza nti musajja wattu yali yasonyiwa Shenu Muzata. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti eva otubongako n'ogamba nti yes Rich Boy ajali wuyo aze ne muteekako nga mutuwuliriza. Mbaagala nnyo mwenna kyemusinzidde okuba nti mutuwuliriza nawo mpola mpola. Ffenna tukimanyi nti Shenu Muzata ndirangwa nabwe kityo avudde mu bulamu bw'ensi eno mpola mpola. Kyanaku nnyo era nga bannayuganda bagenze mu maaso n'okuba nti bamukungubagira. Baselebrity bangi abagezesaako okuba nti obaoliawo bavaayo ne bapostinga ebyabwe okuli Palaso yavumiddwa abantu ab'enjawulo kwogera n'abantu abalala obaoliawo nga bagamba nti musajja mukulu ono yes abadde agwana ekitiibwa ekigwanidde. Tulina essanyu okutegeeza tulina essanyu okutegeeza nti obaoliawo yadde nga yeshe yatuvudde mu bulamu bw'ensi eno naye ng'ate ujjukira Sheikh yalina olutalo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuza. Kenzo olunaku lwa leero avuddeyo natugamba ebigambo bino wamange era ngenda kusaba buli kyaliwa nga gambe kyaliwe nti Kenzo ne Kimso basimuludde system era nga mpola mpola omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamoli. Kenzo avuddeyo nagamba bw'ati yes nkimanyi bulungi bingi ebyatuukawo obaoliawo ebyali bigenda n'okuba nti bireetera ffe ababiri okuyiwa n'omusaayi. Saasanyuka bwegenda mu maaso n'okuba nti oyogerera famire Kogata n'okunvuma n'okuyisaamu maama wange omugenzi amaaso Kogata n'okuba nti obaoliawo ovuma mukyala wange Kogata n'abantu bonna. Nze bwe walangirira n'oŋŋamba n'otegeeza ensi yonna nga bwe ndi omusiyazi olw'okuba nti nyambala pini kyagenda mu maaso n'okuba nti kimpisa bubi era nga ng'omusajja omusiraamu sakisanyukira. Nagenda mu maaso n'okuba nti nyiiga ng'omuntu yenna bw'abeera kubanga ekyokunyiiga kya buntu. Yes nanyiiga kubanga ebigambo byewaŋŋamba byampisirira za ddala bubi naye ng'omuntu omukulu nagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo nkutunuliramu mu kategori nga gy'oli nga mu buntu bwe nkutunulira bwe nti onzaala oli taata wange mulamba. So n'olwekyo nasobola okuba nti nyiiga however much saasiba busungu ku mutima era nagenda mu maaso n'okuba nti ekintu ekyo ngezaako okuba nti yes nkigoba mu mutwe gwange. Nina essanyu okuba nti omwaka guno mu COVID-19 nga bakamala okuba nti bata kye bayita embaga n'okwanjula. Musajja mukulu twagenda mu maaso n'okuba nti tusisinkana ku mukolo ogumu bambi nawulira essanyu nga nkulabyeko era nalaba nga ensi yonna eze mu ttaano mu ngalo zange bwe ziti wepa. Nasobola okuba nti kusemera mpola mpola era naawe wampita mu mpita ey'ekyama n'ompita
noba nti oba oliawo oyogerako eri gyendi era nga ng'omusajja omukulu bw'obeera natwala ebigambo byo ng'ensonga wasobola okuba nti oba oliawo ogamba onooteraku ebyo ebyasoba era nange nenkusonyiwa era nga buli kimu kyagenda mu maaso n'okuba nti yesisolovingibwa ndina essanyu okuba nti wali ofuuse mukwano gwange gwe omu ku bashek bwe naddukiranga nga ebintu byange oba oliawo bigenda bubi especially kusaidia n'amakulu wampitanga nompa advice oba oliawo n'ogenda mu maaso n'okuba nti gumya notugatta mpola eva maki ekintu kyagenda maaso nokuba nti kisobako naye ate n'omuzata wasobola okuba nti obeerawo ku lwange bambi ndi musanyufu nnyo nti wali ofuuse mukwano gwange nga wava n'okufuuka mukwano gwange wabula wali ofuukise taata wange oba kojja wange kubanga ebigambo byewangamba nga byaviiranga ddala ku ntobo y'omutima gwo obadde musajja atasobola kuba nti alya yerya ntama obadde musajja abadde tatitira obadde musajja omuvumu ennyo era nga kyanaku nti Uganda nabwe kityo ekusobeddwa bambi yonna gyakututte nkusaba Allah kulamuza ekisa ku ebyo ebyakusoobako era nga gyagenda mu maaso n'okuba nti nkujjukira n'okuba nti nkucelebratinga nga mukwano gwange yes Shine Muzata oli wa kitiibwa oli wa muwendo era olisigala wa kitiibwa era wa muwendo mu maaso gange era nga byonna byokoze birijjukirwa mu bulamu bwange kogata ne mu famire yange ne Uganda at large. Ebigambo ebyo biva mu Edlisa Musuuza jjukira nti Eddie Kenzo omwaka oguwedde bbanga bweri tebali makambu gune n'omugenzi kati oba nguli amanyikiddwa nga Shine Muzata kwali kwanjula kwa Rema Shine Muzata yavayo nategeza ensi nga Kenzo bwali lavuniga nga Kenzo bwagamba nti bwakugumikiriza simanya alina okuba nti n'amakulu agumamu mpolampola basobola okuba nti bezimba n'okuba nti balina kibatuukako mpolampola asono lwekyo mukuba nti oba oliawo yes yayogera ebigambo yasimatuka n'asiba ebyesimato wanono yagenda nategeza ensi ng'omusajja omukyala yenna ategeera batasobola kuba nti ayanjula musajja oba kufumbirwa musajja alina pini mu matu nga alaga nti zino pini ziba zabasiyaze Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti anyolwa ng'omusajja omuganda ng'omusajja alina abaana abakulu okuli Maya musuuza w'emyaka nga 9 kogata ne Yamala musuuza yali awezezza emyaka 5 egy'obukulu kyagenda mu maaso n'okuba nti kimu affectinga ng'oba oli agamba nti Shey ono tasobodde kuba nti amuwa kitiibwa nakuwa bana b'ekitiibwa mpolampola bagenda mu maaso n'okuba nti bagugulana era nga Kenzo yavaayo nasaba Shine Muzata asobola okuba nti oba oliawo aveeyo amwetondere Muzata yagamba nti tasobola kwetondera Kenzo kuba Kenzo kiyenje Kenzo mwana muto Kenzo talina kyali yes era agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti amuvuma n'okuba nti amusabula just like yes Katolo Bwamadito Palaso mu xenophobia ataka mpolampola wanono Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti yeekuŋŋanya neyekuba mu mutima n'aba nti oba oliawo agamba nti omusajja ono omukulu sijja asobola kuba nti ntwala ne speed n'asobola okuba nti abisitako n'aba nti abisala mpolampola kyanaku nnyo nti lubadde olunaku yes weekend mpolampola musajja mukulu amanyikiddwa nga Shine Muzata bambi asobodde okuva mu bulamu bw'ensi eno era nga Shey ono wafiiridde nga bingi oba oliawo ebigenda mu maaso especially mu byobufuzi y'omu ku bantu abali bavaayo kulwanira omuntu wa bulijjo ku KCCA mpolampola yavaayo n'avuma omukyala amanyikiddwa nga Jennifer Musisi yes ngono yalina nkulu w'ekibuga mpolampola oba yali city Kampala City Authority Director mpolampola yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo amwatakinga olw'ebyo ebitaali bigenda bulungi mukyala we amanyikiddwa nga Kolothomo Nabukenya yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ayitibwa Kampala City Authority okuba nti afunayo omulimu era nga Shine Muzata wafiiridde ng'omukyala ono akola mu kitongole kya KCCA oba oliawo tiyavumanga okufa obufi wafiiridde ng'era basobodde okuba nti batabagana ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Musuuza era nga Kenzo avuddeyo n'agamba nti kyasanyu nnyo okuba nti oba oliawo Shey agenza okuba mu bulamu bw'ensi eno ng'obuvuna nga like obukyayi ng'obusungu n'ennyike ku mutima byonna babimala mpolampola mwebale kuba nti mupuliriza mwebale kuba nti munjagala mwebale kuba nti mutambula nange mwebale kuba nti mutuukiririzamu mpolampola omukutu guligo
gwa Uganda Mukamuli omwereza osimula bampita Ntambi Kimso Namalundi Kibeya Maxud Junior webale kuba nti Eva ojja wano n'ogamba nti Kimso agose atuletera amawulire agafa mu ggwanga lyattu Uganda. Mbaagala nnyo banna bamama mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutuwagala, mwebale kuba nti Eva motovimbesa bampisa East Africa #1 limoja Ntambi Kimso ndatumira ku buli kyali wange yena kibaddeko ngenda kugamba nti big up on yourself. Tugeko mu next episode mpola mpola.